abatuuze b'e Kabulengwa ekisangibwa mu munisipali y'e Nansana baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Elf okulemererwa omugoba waayo n'esabala abayizi 7 b'essomero Golden Heart Nursery Primary okukkakkana nga 2 bafudde. Kigambibwa nti emmotoka eno ebadde yeetisse pulasitiika eremereddwa okulinnya akasozi olw'obuseerezi bw'etyo n'esabala abayizi abadde batambulira ku mabbali g'ekkubo ku ludda olulala nga bibaddewo ku ssaawa 3:30 ez'okumakya. Nga bagenda ku ssomero kufuna ebyabandi batikkira balaba nasale kati n'emmotoka ebadde eva eri erinnya n'eno wati yetwala n'ebintu kati n'eremererwa mugoba waayo kwe kudda emabega kati abaana babadde awo wansi awo ku kyawo balindeko mu buzibu bana baffe badde bava wansi eno bajje batweyungeko abato batweyungeko tudde Wakiso kati emmotoka neeremererwa okulinnya wano nga kolaki nga nedda emabega kati mukudde emabega nosanga abaana baffe nebalinnya emabega nga gye badde batowuga tebasobodde kufuna magezi gagipiira tebalirazinze nti eganye abaddukirize banguye okudduukira embeera era ne bajjayo abadde basimatuse wabula nga 2 be bakakasiddwa nti bafiiriddewo oluvannyuma lw'okufootoolwa mmotoka eno. Tugezaako n'abantu tebannawawera bulungi netugibinulamu neegala netubana ne babasikane naye omu omutwe gwasizza yenayena. Ababadde bakyalimu akalamu abawerera ddala 5 baddusiddwa mu ddwaliro e Wakiso okufuna obujjanjabi. Era emmotoka eno neeremererwa omugoba waayo kwe kudda emabega n'ekoona bano abaana ababadde nga batambulira mu opposite direction era ne wafa abaana 2 n'abalala 5 ne bakoseddwa. Abakoseddwa bamaze kuba nga batwalibwa mu ddwaliro ly'e St. Joseph's Hospital e Wakiso. Abamu ku bazadde ku ssomero lino oluwulidde ekiguddewo badduse okulaba embeera abaana baabwe gye balimu. Essomero lyaffe lino tulibaddemu ebbanga ddene ate essomero ddungi. Mukama alese ekikemo kibi naye tetunaakumanya kituufu ddala kibaddewo. Tulinda omukulu w'essomero atunnyonnyole byabadde bitya kiki ekibaddewo. Nga mawulire gafunye ndi waka misinde wano naye bange mbasanzeewo ekibinnyo nti waliwo abafunye obuzibu. Emirambo gy'abayizi gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa n'emmotoka ekoze akabenje etwaliddwa ku poliisi y'omu Lubigi. Ate ye Mityana wali olukululana eyalemeredde omugoba waayo n'egwira mmotoka ya buyonjo kika kya Alphard. Ebadde yambuka ng'emmotoka eno ya white yenyigidde wansi ng'egivaako emabega toya n'eremerera olinnya olusozi nedda emabega nekwatiramu kana akamotoka akatono. Emmotoka ebinene mu bufuufu tutambudde okuva Emubende si beegendereza bavuga sipiidi nnene ebimotoka bitise luguudo bakola lukole. Akabenje kana kagudde ku kyalo Luswa mu ggombolola y'Emyanzi e Mityana kaasanyalazza ebyentambula okumala essaawa essuka mu 5. Ababadde batambulira mu Alphard batwaliddwa mu ddwaliro nga bafunye ebisago. We twaviiriddewo nga tewannabaawo kabonero konna kambeera kulongooka wabula poliisi etubulidde nti yasobodde okuggyawo mmotoka eno mu matumbi budde.